Mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2019-2020 ensimbi obuwumbi 30 ze zaateekebwa mu myoga ate 2020-2021 obuwumbi 210. Zino zaali za kujja abantu mu bwavu abakola emirimu egyasengekebwa mu mitendera 19. Kati oluvannyuma lwamyuka Sipiika Anita Among okusindika ababaka mu bitundu gye bakiikirira okulondoola engeri emyoga gye gikolamu, amaloboozi ag'emulugunya gakyagenda mu maaso n'okuwulirwa. Emitooma newakubadde ensimbi obukadde 506 zaasindikibwa mu buli constituency, abeeno baazirabanga kasiimo okuva eri President Museveni kubanga zaatuukira mu kiseera kya kalulu. Okusinziira ku nampala wa gavumenti era akiikirira Ruhinda North Thomas Tayebwa, abasinga obungi ku baawolebwa ensimbi tebaazizza. Abantu abamu kulowooza nti zino ssente kaali kasiimo nga kave wa president olw'okumuwagira, ate nga bulijjo baazitwala nga bakimanyi nti ssente zaakuzaako zaakusasula kubanga eno revolving fund kati ozitute leero bw'ozikomyawo enkya omulala ajja kuzitwala bibeere bwe zityo tukulaakulanye ffenna buli omu afune ku mukisa kubanga gavumenti terina ssente zimala nti mwene baleetere nti mufune zino ssente nyingi nga muteekamu amagoba amatono. Tayebwa aliko n'akulira eggombolola y'ebitereko Joviret Kusaasira gw'alagidde akwatibwe oluvannyuma lw'abatuuze okumulumiriza okubasaba enguzi okusobola okubakkiriza okufuna ku nsimbi zino. Bakodineta baabako ssente nga baali babajjako 5,000, omutwalo, emitwalo 5, emitwalo 10, nga bagamba nti okuwandiika gavumenti yeetaaga zino okuwandiisa. Gavumenti yali tejjako bantu ssente zokka ze baali nga bagamba nti musevinge ku akawunti yammwe. Hoyi Mumbaka omukyalo wa Hoyi Masite Nyakato Asinansi n'ababaka abalala bakizudde nti ensimbi ezaawolebwa ebibiina ebimu zaali ntono nga tezirina kye zisobola kukolera abantu. Okugeza waliwo ebibiina 5 nga buli kimu kyalina abantu 30, ebyaweebwa kakadde kamu emitwalo 25 ng'abantu abaazeewula tebaaliko kye beekolera. And now the target groups like the boarders, the drivers, the vendors, market vendors, the tailors, the shoemakers, the salonists, and other small groups, the entrepreneurs. Totally, when you see, none of them has benefited from the Myoga Fund. Erwenga abayo bagamba nti tebaafuna kusomesebwa kumala ku kigendererwa ekituufu eky'emyoga. Osanga omuluka nga guliko ekibiina nga kirimu abantu 40, naye emyogo olwaga ku akawunti pa baatandika kutuboolerawo ssente ne zisigala waggulu. Programu eno gavumenti yagireeta era abantu baasomesebwa, naye abantu baffe balina obugumiikiriza butono, tebatwala budde kutegeera programu kikyeyagala, kati bagenda babuukako naye abantu abalemerako ne bagoberera era ssente bakolaki bazifuna. There are a lot of irregularities in as far as handling finances, in as far as extending loan facilities to our people. So there is a lot that I have identified as a member of parliament of this region, which is going to be compiled in my comprehensive report. Ababaka basuubira okukomawo mu parliament wiiki ejja okutegeeza sipiika biki bye bazudde mu bifo bye bakiikirira.